Mukalukalu tajja busera NRM uniform ze babba ku kitebe kya Nuupu lwe baasalako ekitebe kya Nuupu ne bamenya enzigi bwe batyo ne babba t-shirts n'ebyambalo ebirala ebya Nuupu bye bagamba tebyali by'amagye ate bye baakozesezza ku campaign ez'e Kawempe North nga balaga nti waliwo aba Nuupu abasaze ekkubo bwe batyo ne badda ku side eya NRM. Nalukoola akubye security agencies naddala ekitongole ekya JAT mu mbuga z'amateeka ku ebyo munnange ebimutuusiddwako mu kulinnyirira eddembe lye ery'obuntu. Ate Minisita David Muhoozi bw'atyo avumiridde ekyabajambula bano aba JAT okubeera nti bambala obukookolo bw'atyo n'abaako byayogera ebiwerera ddala. Obwakabaka obw'Erenzururu bwe butyo bwegaanye Winnie nti si be baamutumye era nti bo tebeenyigira mu byabufuzi yadde n'akamu. Muganda wange anti sekawuka kaali kakulumyeko bw'okalaba okadduka. Tutandikire ndowooza ku uniform za Nuupu. Ebyambalo bya Nuupu t-shirts naddala ezaakozeseddwa ku rale eyasembyeyo Museveni kwe yabadde wali Mbogo Primary e Kawempe. Kakati munnange bino baabiwamba ku kitebe kya Nuupu gye buvuddeko. Mujjukira bulungi nnyo ebitongole ebikuumaddembe bwe byasalako ekitebe kya Nuupu. Kakati bino babikozesezza munnange okusanyusa Museveni. Obukodyo obukadde buli obwedda bwe baabeerangamu baddira t-shirt za FDC ezirimu n'ennyaafa eziragira ddala nti empya ne bakakasa nti bano FDC bwe batyo bonna basaze eddiiro. Suubira okuba nti omuntu singa baakozesa akakodyo ako alina kuleeta abantu nga tebalina byambalo. N'atugamba nti bano ne bawa obujulizi nti nze ndi muna FDC oba ndi muna Nuupu. Naye gwe bw'oleeta bonna nga obategese bulungi nnyo obambazizza zi t-shirts, ekyo kiraga nti munnange obeera obategekedde ddala, obeera obategese. Kale munnange akakodyo ako Nuupu yali yakabasinza kubanga yakikolako ko wano ate bo ne bafuna abaddala. Nzijukira baafunira ddala abaddala n'emmotoka ebaddengako ebipande bya Museveni nga abantu bagimanyi ne babibambululako. Ekyo nno munnange kyakendeezaamuko ku kantu ka ne kati akakodyo kaabwe akedda kuba nti balina nnyo kibazzaako. Balina okukakasa Museveni ne Museveni oba akimanyi nti babeera bamufera. Naye kakati munnange uniform ze baawamba ku kitebe kya Nuupu bwe zityo zaakozeseddwa baaziwamba wano Makerere Kavule gye buvuddeko. Kakati olwo munnange ne baziwa abavubuka ku rale eyabadde eya National Resistance Movement NRM wali Kawempe Mbogo. Kino nno munnange abantu bakirabidde ddala nga katemba era kwegamba mu ngeri esesa oba kyinaalibadde mpita cheap politics kubanga General Museveni bw'atyo yatugamba nti abeera cheap politics. Kakati nga bali mu kantu kaabwe aka cheap politics bwe batyo baleesa abavubuka era nga babagamba munnange tubaaniriza nnyo our brothers and sisters from Nuupu era nti muzze eno bano basazeewo balabye omusana era basazeewo okubeera nga bawagira Museveni, General Museveni obukulembeze bwe. Omu muna NRM bw'atyo bwe yalwikise nga ayogera ageza kubanjulira General Museveni. Kakati ng'era bano nti bakakasa nti NRM kye kibiina kyokka ekiyinza okuleeta emirembe ne stability wamu n'enkulaakulana mu bannayuganda era nti basanyufu nnyo okubeera nti babaanirizza bwe batyo babasanyukidde. Naye munnange abantu abamu abadde bambadde yunifoomu ezo kyakakasiddwa nti ezo yunifoomu baazibba ku kitebe kya Nuupu ewatali yadde okubuusabuusa. Naye mujjukire ne 2021 amagye gaasalako ekitebe kya Nuupu wali e Kamooja era ebintu bye bimu byawambibwa. Kati bwe batyo ne babeera nga babikozesa. Kati abantu kino baakirabidde ddala nga ekyekigega era abamu bo nga bagamba nti mu butuufu
ebiseera ebisinga obungi ekintu wabagamba history yeddamu kubanga jjukira nti otafiire kennyini yatutegeeza nti bano baateranga okwambala uniform ez'amagye g'Obote ne beefuula abasirikale b'Obote ne bajja ne batta abantu enkeera ne bajja nga bakyusizza ne bajja okusaasira okubagiza kakati obukodyo obwo munnange bwabwe era nga abantu babumanyi bulungi nnyo naye era waliwo still bo abantu abamu kwegamba nga eva banoonya ensonga okubeera nti nno baba ne ansa ku buli kimu kakati omuntu omu yabadde agamba nti ku lunaku lwa birthday mbu uniform ezo zaayambalwa era nti bwe baali babanenya okuba nti bambala ebyambalo ebifaananyiza ebyamagye mbu bagamba nti ebyo si byambalo byamagye kubanga gwe ne bwogenda ku street osobola okigula gwe kennyini t-shirt esobola okigula n'ogyeyambalira kakati ng'omuntu omu abuuza nti kakati mukakasa mutya nti ezo ze babadde bambadde babadde tebazigula ku street kubanga mu kennyini mwagamba nti omuntu yenna asobola ozifuna wonna waaba azisanze naye ate era ekituufu kiri nti teri muntu agambye mbu nuupu yeebeera nazo yokka naye lwakuba nti buno obukodyo bukadde nnyo bwakaddibwa bwaggwako abantu babubuuka era awo tolina muntu gwoyinza kulimba yadde n'akamu naye eyo sayini yakulemererwa kitegeeza nti omuntu aba yeekwata ku bisubi era munnange abantu bagenda okubeera nga basuula akalulu naku z'omwezi nga 13 already tusuubira okuba nti oba oli awo bayinza okuba nga baakola ensobi ne batandisa nalyanyi okusindika amagye gajja ati kati essaawa eno nga kiyinza okubaswaza naye olikuba tebaswala era sitiiru kubanga ne kulaala yasembye mwalabye ebyabaddewo tusuubira okuba nti enkyati okutiisatiisa kugenda kuba kungi nnyo kuba bagenda kuyiwa amagye ennaku z'omwezi 13 bagenda kuyiwa amagye mangi nnyo abantu kwegamba batuuke kiseera okubeera nti batiira ddala era bye banaasoma kigenda kwewunyisa okubanga bano bagamba wano basoma ebirala ate bageze otutuuka eri nga bikyuse ekyo munnange abasajja tebaswalirako ddala kubanga ekayunga baakikola naye katusuubire ti munnange amaanyi g'abantu ku guno omulundi kuba kano akalulu kagenda kubeera kazibu nnyo okubba ku sayidi ya NRM ko kayinza okubeera akazibu ennyo si kuyinza wabula kagenda kubeera kazibu nnyo kuba kagenda kusukka obungi ate akalulu kasukka obungi obulwa ekyokukola kakati nalukola bw'atyo awaabidde gavumenti ku nsonga z'okumutulugunya Erias Luyimbazi Nalukola ono munnakibiina ekya National Unity Platform era nga ye candidate akwatidde ekibiina kino bendera mu kalulu akagenda okubeera nga kaddibwamu Kawempe North kakati ono bw'atyo awaabidde gavumenti kubeera nti baamutulugunya wamu n'okumusiba awatali kugoberera mateeka Nalukola bw'atyo yataddeyo omusango mu High Court Civil Division era nga awaabira aba Joint Anti-Terrorism Task Force abajjad era nga bano bakolera wansi wa Uganda Police Force nga agamba nti bano bamuyisa bubi nnyo agamba nti enkwata gye bamukwatamu mu nkwata ey'amaanyi ey'effujjo February ne ku Jumapili nga 26 2025 olunaku lwa nomination agamba nti abasajja baali bambadde obukookolo bwe batyo nga bambadde engoye enzirugavu be baamutuusaako obulabu obwo kakati mu affidavit ye agamba nti bano abasajja baamukwata ne bamukuba ekigwo wansi olwo ne basooka bakozesa waya ez'amasannyalaze oba zisolido ne bamusabula ne bamukuba agakonde ne bamukuba ensambagiri okubagatta n'okubeera nga bamwambula bayuzaayuza engoye ze era nti bino byonna baali bagezaako kulaba nga bamujja ku mulamwa oba oli awo n'okubeera nga esuubire mu byobufuzi
balikomekereza. Kati agamba nti okukubwa okwamutuusibwako mu bugenderevu, obulumi obwamutuusibwako bwe yayitamu, bino byonna birinnyirira eddembe lye nga omuntu. Kakati era munnange mu ssuuti eno mu musango ataddemu okulinnyirira eddembe ly'obuntu okw'enjawulo omuli okusibwa Kawempe Police Station essaawa ezisukka mu 4 nga tewali kye bamuvunaana. Nisa Nalukoola agamba nti era tebamusobozesa kubeera nga afuna obujjanjabi. Bano abasajja bamukwata ne bamuforcinga, bamukako kubeera nga ayingira mu motoka eya drone. Eno nno munnange bwe batyo bamusindika wansi w'entebe gye batuula nga kwe bagase n'okubeera nga bamukuba agakonde n'okumulinnyako. Motoka bw'egenda nga balinnye ku ye bwe bati nga bw'onoolinnya ku kintu ekiri awo wansi nga kwe mulinnye ali wansi w'entebe. Kakati Nalukoola agamba nti embeera eno teyamuyisa bulungi yadde n'akamu, era agamba nti abasajja bano abambala obukookolo nga bavuga emmotoka ezitaliiko number plates bamukwata, era nga okumukwata mu nkwata gye bamukwatamu kulinnyirira ddembe lye eri mu bw'obusimateeka wamu n'okumutyoboola ekitiibwa kye. Bwe batyo nga tewali kyakubakolera okuleka okubakuba mu mbuga. Kakati bw'atyo ayagala kkooti ekakase nti kituufu bano balinnyira eddembe lye ery'obuntu era aliyirirwe damage ezi zonna, okukosa n'okubeera nti nno basasulira obujjanjabi ne okumutawaanya obwongo kwegamba yeetaaga okubudaabudibwa kubanga kyamuyisa bubi nnyo. Okukosa n'okubeera nti balina okubeera nga beetondera public, gavumenti erina okuva ye ekole apology era bakakase nti tebagenda kubeera nga baddamu ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Nalukoola agamba nti Attorney General yalina okubeera nga ensonga zino addamu, alina okuba nga ensonga z'atadde mu kkooti Attorney General butereevu yaddamu, era nga High Court esuubira okuba nti nno era esetinga date ez'okubeera nga bawulira omusango guno bunnambiro ewatali kubuzaabuza yadde. Kati Nalukoola munnange bw'atyo bw'akubye gavumenti mu mbuga ewatali kubuusabuusa. Naye tubale tuli awo, General Muhoozi, David Muhoozi, ono Minister of State for Internal Affairs, David Muhoozi avuddeyo n'akulitisayizinga n'avumirira dress code enyambala eyaba Joint Anti-Terrorism Task Force JAT, n'agamba nti ekikolwa ekyo eky'okwebikka amaaso ne bambala obukookolo tekikkirizibwa nti ba security operatives balina okuba nga face zaabwe zirimu opening abantu basobola okubalaba nti ono y'ono, kubanga bwe babikka face kiba kitegeeza nti abantu bagenda ku losing trust, era kiba kitegeeza nti mulimu abantu abakyamu. Toba oli awo kuba kati gwe weebuuze lwaki baali badde beebikka face, kitegeeza nti mulimu bakifeesi abatayagala kubeera nga balabibwa, oba oli awo nti omuntu asobola okumuidentifyinga n'amulaba ng'era bwe kibadde. Kati abantu babeera beetaaga okumanya abenforcing amateeka. Kati bu officers okubeera nga bakweka feesi zaabwe, kino kireetawo okutya n'obutamanya ddala kituufu kye ki. Era nga bino munnange Abdallah Kiwanuka, omubaka wa Parliament, yabiyisizaawo. David Muhoozi abadde alabiseeko eri akakiiko aka Defence and Internal Affairs Committee aka Parliament, naye kenyini n'akakasa nti mu butuufu
ekikolwa ekyo si kituufu. Kakati munnange n'agamba nti ba officers balina okubeera nga operatinga mu mbeera ekkirizika, nti balina okuba nga abantu babalaba ne babategeera. Kakati gyati okubeera nga ekozesa obukookolo ekyo munnange mbu tekiriimu mu dress code y'amagye, tekiriiyo. Era minisita munnange okwogera bino kiba kitegeeza nti nakyo kiba kuba kulinnyirira ddembe lya buntu, nti omuntu okukwasisa amateeka nga byakugamba nga tomutegeera tomulaba, ebyo munnange bibeera bya bakifeesi, era ndowooza nga babeera bambala bakifeesi. Kakati mpola mpola tujja kutegeera oba tujja kutuuka gye tulaga, kubanga waliwo ebintu ebimu nga gwe ne bw'onookyegaana otya ojjaga bajja ati tetubamanyi, naye ng'ekituufu kiri nti era mubamanyi, nti ensi yonna ebeera ekimanyi nti mubamanyi, nti bujja tutuuka katemba aveewo, buli omu adde ku nkondo ye, buli mbuzi edde ku nkondo yaayo. Kati munnange era mu mbeera ey'okutya okw'amaanyi nti obusinga obw'olwenzuluulu buno bufunye okutya okw'amaanyi oluvannyuma lwa Winnie Kiiza eyaliko leader of opposition, era nga ono wa kibiina ekya ANT ekya Mugisha Muntu, okubeera nti bano munnange beenyigidde mu kukampeyingira Nalukoola, era babaddeyo nnyo n'aba People's Front for Transition babaddeyo. Kakati olwo bo bagamba nti wabaddewo okuba okutegeeza olugambo nti Winnie Kiiza nti yabadde yeetisse obubaka obw'omusinga. Kati ekintu bo munnange kye bavuddeyo ne basambajja ne bagamba nedda ffe tetunnaba kubeera nga tumutuma, era ne bagamba tebeenyigira mu byabufuzi, mpi era Musinga n'atuuka n'okugamba okusinziira ku kiwandiiko nti oyo Winnie Kiiza nze nasemba omulaba emyaka 3 emabega. Kati bw'owulira ebintu ebyo byonna biraga kutya okw'amaanyi, nti okusinziira munaye ku byabatuusibwako, ng'ate ababi batuusaako essaawa eno babalaga nti kugamba baabawamba era balina kukkiririza mu bbo, kugamba omuntu okutuusaako ebikolobero ate n'amaliriza nga kugamba eddembe eryo yakulaga nti kati yalinga yalikuwa, nti byonna byonna byokola kugezaako olage nti nno oli ku ludda oluvuganya olabe ekinaabatuukako. Kati munnange bwe batyo ne balaga nti Omusinga Charles Wesley Mumbere tayinako candidate gwe yendoosinze yenna mu kalulu konna aka palamenti, era munnange ne bagaa temukozesa linnya lye for political gain, kugamba just akantu ng'ako akatonotono oba oliawo. Kuba kati bw'obanga NRM enkola birungi byokka, tuli ne bwajja n'awaayiriza obwalwenzuluulu nti nedda nti bayendoosinze Omusinga yendoosinze gundi, nga si kituufu. Era abantu eri ku ground babeera bamanyi ekituufu, era bamanyi omuntu gwe baba baagala okulonda mwagala waabwe Museveni baba bajja mulonda. Naye kati ebyo byonna byongera okulaga nti obwonkeke bw'amaanyi, nti n'abafuzi abakulembeze ab'ennono nabo balabira ddala nti mu butuufu abasajja baatusiba amagulu, baawamba buli wamu. Ogenda e Busoga bojjaana ate mu Buganda kyasukka, bw'ogenda e Bunyolo, bw'ogenda wa ye ate kati mulimu ne baka kati ng'ow'e Busoga akulaga Museveni yamuweerera, abadde mutunga Museveni omuzadde ku mulimu gwa Museveni n'abeera nga gwe mulimu gwokka gw'amanyi. Kati bw'ogenda eri ewa ani oyo Mukama Katonda wange. Naye nga munnange byebyo Nalukoola yagenze dda mu kkooti kubeera ng'awaaba ensonga ezamutuusibwako, ate nga n'ensonga endala eya yunifoomu za Nuupu ezikozeseddwa okubeera nti basiga ekifaananyi nti abanuupu basaze ekkubo nayo biri awo. Minisita David Muhoozi avumiridde ekyobukookolo okubeera nti bwambalwa. Ebyo byonna biri wansi wa kigambo kimu bunkenke bwennyini.